Ene dunia gye tulimu tugenda kugivaako. Mubasiramu b'emitiyana olaba Allah yatwala sekankata eyavunula Qur'an. Kozi gwe wakavunula Qur'an mmeka? Ne tumala tuggalawo ne tugamba nti nno amalako ekitundu kya juzu amma. Okitegere kintu yafuluma. Abasiramu bayinza okufiira muno mu masjidi. Abamu tebadda na muzikiti. Sibo kiri bannange. Sekankata eyasomesa eddunia Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sekankata eyavunula Qur'ani mu Luganda, wallahi Allah yamutwala. Yali musajja mutontomi yagamba nti waman lam ya'shiqi dunya qadiman, muntu ki ategomba kubeera ku dunia eno lubeerera na lubeerera. Naga walakin la sabila ila alwisal, ne toyina kkubo lyonna lyogenda kuyitamu kugisigalako lubeerera. Olaba Allah atwala abaddu abasinga okumutya n'abasinga okumutegeera olwo gwe. Eddunia tugivuddeko tutya, tugisenguse tutya. Ekisookera ddala omuntu okola kye bayita zuhud, okusenguka eddunia, kwe kubeera nga ebiri ewa Allah, empeera eziri ewa Allah ne riziki gy'omanyi Allah subhanahu wa ta'ala gy'agenda okukugabira, gye yakuwako garanti, ng'ebiri ewa Allah obyagala nnyo okusinga ebyo by'olina mu ngalo zo. Kye bayita mafuhumu zuhud, kye bayita omuntu okubeera nti asenguka eddunia. Ng'ebiri ewa Allah birinamu nnyo essuubi, ng'obyagala nnyo n'okusinga ebyo gwe byolabyeko Allah subhanahu wa ta'ala byakuwadde. Kye bayita zuhud kwe kubeera nti otuukiddwako ekizibu, naye ng'empeera Allah subhanahu wa ta'ala gye yasuubiza abagumiikiriza nga bafunye ekizibu, ng'ogyagala nnyo era ng'ogirinamu essuubi n'okusinga okutunuulira ekizibu kino ekikoze eki ekikutuuseeko. Kye bayita omuntu okubeera nti ali detached, eddunia yagikola ki? Yagita. Azuhud, omuntu okubeera nti asenguka eddunia mutima gwe, ye muntu okubeera nti yewala haram. Nga yewala haram si nti lwakuba nti tamusobola. Bantu bangi twewala haram olw'ensonga nti tetumukola ki? Tetumusobola.